Ku celebrity track ankwaniriza agwe muganda wange yatulaba Josongo tulaba mu nseze enjawulo bali Uganda wano kiri kityaka kuba keeko batwongeremu spent embeera nnungi nnyo ate nokola kimu ku subscribinga olabika enti ensonga zino zikutambulira bulungi nnyo ku mulundi guno nze n'akanyomero kaffe aka birthday ku mulundi guno eno birthday evira ddala abali mu America Bbs Mulimira agamba nti wishing her daughter Aalia Mulimira happy birthday omukolo gwatambudde obulungi mu Dallas Texas USA mwebale okujja ne mujjumbira ensonga zino nakugamba bw'oba olina obaganga buno abali mu America eyo mu diaspora mwina nga muli eyo nze wendi kulaga bana Uganda nti je muli embeera simbi nnyo nga bakirowooza nnyo tubenga tubayisayisaamu kwa kanamba kakesimu ankonako nogamba nti mwana wa mama divorce nabadde nakakolo bwe kati naguze ennyumba njaa kulaga mu kusappi naguze ennyumba yange wano mu America olambu wange butambuza bwenti kanamba kange kaako nga tubayisaamu atubabuzabuzaako abantu baffe mulundi guno tulina birthday ya Aalia Mulimira okuva wata daddy Bbs Mulimira onono golaba yali mukozi ku Bbs Terefayina nga tukola naye ebiseera ebyo n'afuluma eggwanga n'agenda mu America for a greener pasture okutwalira awamu bangi nnyo bagenze mu America nja kuona ku muganda wange kapalaga wazaala oba tunakuzaala tulinayo muganda wange my sister ye yazaala by the way namulindwa mwana mwanyinaze munange wangabi yazaala naye ayina kibebi Alexander Lujja kiki embeera yeti amuganda wange champion Marvin oyali muno manager wa bebe kulu oyo naye ali mu America eyo general Megadi obulamu buli butya aswenti obulamu buli bulungi obaka buno Bbs Mulimira yagambye agala butuuke eri abantu abasobodde okubeerawo ku mukolo gwa birthday ya mwalawe n'okujaguza okuyita mu lunaku olwo ku mukolo ogwo Miti family Mutebi family Kinobe family Kigozi family Pastor Harry and family Auntie Agnes Rhoda and family Eddie Mama Namakula and family Judy Kenny Sean Jim Naiga and Sarah family thank you for attending Aalia's birthday mwebale kujja ku mukolo ne mugwese ekitiibwa kati nze nagamba wano nja kuba nkutuusaako buli mukolo oba gwa birthday oba gwa kwanjula nga weeta byatambula olengera ku screen awo mukolo gwadi gw'amaanyi batendinze mwebale kubeerawo ku mukolo ogwo kukiika mu mbeera emu ebitali ey'enjawulo weewaawo muganda wange Bbs Mulimira and your daughter I wish you the best okubeera mu America essaawa yonna nja kuba nzijjako mu Dallas awo nange Texas ndabike nti nkyankalanyamu muganda wange tube nga tukikwasaganya mu ngeri mu b'enjawulo naye nga mwengera okutegeeza nti gwe wenna ayina akakolo nga kano bu birthday bwe butyo tulina get together mu America tugenda mu yuna causes awo mu Las Vegas ngenda kuzomwezi 3 kutuuka nga 3 ogw'omunana mpaka nga 9 mpaka nga mwezi 6 ogw'omwenda omwaka guno gwennyini tujja kuba nga tukikwasanya bulungi nnyo mpola so tubaagaliza birungi nnyo byokka ebyereere okutwalira awamu Bbs Mulimira and the family tubatumiddeko n'okutumirako ku muganda wange champion Marvin ne general Megadi balina ekivulu by the way kansooka ndabi wano balina ekivulu batwala Dimako in Caribbean experience awo Dimako in Caribbean experience awo ajja kubeera mu Marina Dilare agada bango banange njirinnye bino bitegekeddwa ng'enaku z'omwezi July enaku z'omwezi 2 July mwezi ogw'omusanvu guno mwaka gwe tulimu gwennyini awo tugibitegeddwa muganda waffe General Megadi ne Champion Marvin awo mu America ensonga zonna bazikwasaganya bulungi nnyo era okuyingira kujja kubeera $2 zokka $2 ng'oyingira wali muganda wange dress code egenda kubeera black and white kuva ssaawa emu mpaka ssaawa 6 ezekiro kigeza ssaawa 6 ez'enkeera ez'ekiro ky'enkeera kigeza nga bukedde ssaawa 6 eziba bukedde olunaku oluddako so muganda wange Dimako in Caribbean experience proudly powered by General Megadi and Champion Marvin. Tickets reservation ojja kuba zifuna ku namba y'essimu eri +3M0 894 3M06 oba 788M 492 3305 awo ojja kuba ozifuna bulungi nnyo kale
byebyo bwe tutambudde sewanga suka wano kambatere wano mbeko omulala gwenkikwasa mbadde ne Kim Sido bamuyite Kim Phoebe bawa Phoebe omupya gwalina kati relationship ya weeks 2 naye batijja nnyo okutwalira awamu. So byebyo bwetyo bwempunzise tukwatagane ndowooza mu America. Happy birthday to you.